bassaayo ekyekango ky'okulaba kino kyegamba kulera ddala bwe takoza tujja bisanganga eriyo bibeerawo bulimusaalayo yange esoose nindabaawe Ssenkasi
omuweereza abaddamu yeyayimba amasaba gatona mukulu kakati okola otya embaga okola otya ekijaguzo noleka kuwayo ebitiri muwezi sokokirabe naye nobugitwalotakukwamwonge bakati sikikubi kirabiri ate ekikubi bagimalawo bwoba batwala otekukwamoge saba dokita eyo olibubadde ne banno tukusaba bwowuliranga agenda if any of your colleagues is preparing to open up the ISOR, don't hesitate to recommend this wonderful choir to the But if you're going to do some don't like it is not going to make a reason. Brother said, Reverend Father Malik Joseph, our choir chaplain to the director. Therefore, when we saw we have a baby, Reverend Father Malik Joseph. Some fathers, I say, ate omukumpati Lwanga eziri emabega w'okutambula obulungi omukwayeno tumwogeregaliza amaanyi Ssenkasi mutwongere
obulumpulire. Obagira nti okuwola si bwangu. Kaakati n'owulira bwe bakulubya muzaati ze batataddemu na byuma bwe badde wabweru walye geza okuyigira bwe bayima basabasaba tumogereko enkiriza abaana ba Ssenkasi. Ekyo kitegeeza budde abantu ababona bemulaba teryakeera kubeerawo bonna bakozi bakola kyoyogera muri ekyo mulaba era banjulire abamu ku bantu abajagenda mpolampola ngamba abayimbi bafenati era tabikala basukana gwenyaliro yimuka kwakulu n'otuwubirako bwewaaba tongera okubamanyi tulinawo batadeko sisita naye sisita nga sisita bebeera naye eri mu kitobo kuliko tulinawo sisita Ruth Kiganya abakyala abasigaze mu bye muli tulina sisita Ruth Kiganya tulinawo mukyala kya Maso Masiga Stella tulinawo sisita Jackie kabisi yayimba kushera twakunogeesa kuzira okiise era mumwegereza wasalimu ebyasaka naleberayo Jackie naye waggulu tukubireko engalezamaanyi tulinawo sisita Kiwani Nandado olwerinya amanyalozo gawuyakonengerigigatyo tulinawo sisita Dolphin tulinawo sisita Monica kwegamba muyige engeri gyomuyitamu amanya gabaki naye bwe mulaba tolose tulinawo sisita Kate oyo Kate y'omunaku balondeko mu kkwayo naye ate abasizza olwakube n'akasoma oyo Shuganya aludde mu kkwayo Shuganya naye kuwakulu aludde mu kkwayo abaami musindika abakyala muzikwaya omuntu asigala mu kkwayo asigala muto ema asigala mu kino tulinawo sisita nakoma okumanya nga okyakola mabanga enkulu eya Uganda era tukasi okyakolerayo bale mumwogere engalo ate muyimbi nnyo omukulu oyo omu bantu abaagala ennyo Ssenkasi ngaali erimu mu bazaveri y'enkwaya ya Ssenkasi teweegerere Ssenkasi biyigala ebyo kale kasooke mpite chairperson owa Ssenkasi atubuulire lwaki tuli waneero bongala obwaniriza omukulu Masiga polisi yamulajja atubuuze mwogere okugamba nwe mwogere okugamba
Mukama mulungi wodde bonna tumwende engalo ez'amaanyi. Sooka beebaza engeri y'enjawulo okubeera tusobodde okujooba abangi beebali. Bwe twakuba omulanga twali tumanyi bameka bagenda kujja naye bandi mwebale nnyo mwebale eddala kujja. Thank you for coming and accepting our invitation. Thank you so much. So, in the name of respect to you, brother, I thank you for coming and respecting our apostle. Thank you so much. Once again, we are going to come back to the Satan was a turning company. You will see now. A turning up, but you are taking on the Kaga Master. Now, the session is sold up. So we know how we know something better than what we have. Then we have the moon that we know for the sun. We have to pay that in house wide. So we don't want our do our do. I hope that for now go on to find out where I yet now can discuss it not able to come up. You have a proof of Yamanagaraini committee Akaputa, Lake Abuli, teachers who are taking Jalamosa, Namuti, said, why I know how to do. Then station, but then Sava, Savio, was the Manopola of the Guardian, Sava, Sosilize, Jimmy and his case, the way Guy, then for the police station, a job. Yes, porque again, você tipo de nós vezes lá que essa dia you know, the traditions and norms of the Catholic Church. We've had such kind of concept and we've invited different individuals, but they are people we feel proud of. They have been through philanthropy. They have contributed towards our cause, our petitions, particularly Mr. Oyesije Onesimus. Tulina obutabo buli wano, abalina obutabo Ashas bali wano, obutabo bulimu background ya kwaya, background ya bajulizi, bice bifa ku bujulizi, ennyimba eziyimbibwa wano n'ebirala. Katabali wakatadde ku mitwalo ebiri Father n'agamba nno mukabaguze ku nkumi meka kati maki tonkubeera mu ngalo. So some of Ashas batamuze obutabo obwaba zabeeyo okutambuza mweye mu bitano zokka we balance then okufuna akatababa. So we need a strong public address system. We've moved to Tarapore. Certainly, several is my need. Such as what Kamuru and you look at. To the Tutama, to the Tutama, to the Tutama. Do you know what I can go in and come on public address system? I'm a choir of the Kumini kuminemu atumaise mutuyambekera tukoleki otunyumirwa you meditate all the message nyumirwa atera nabo koleki okuwagira kupapa owagira kakoja owagira kanosokosirika otambula noteka kwa muzeki era ngabenge okiwa yes so kuntu okusinza bakoleki bosi ngendo kwajawa ba Central Square jagala to twanirize mukyala nasosera ire. Mukyala Nasos Irene, Mukyala Stella Namiro, welfare. Great.
tulinawo Ronald oyenemuyi wa auto, tulina badirectors Sahe Gerard ye musajja yekayina ekikolako mu Parish omukulu mwogere ku ngalo musajja bajjamu. And we want to thank you, Sahe. Sajja oyo abaddewo nnyo Sahe lwakubayo bali ekinyumira kyekyo tumwogeremu ku ngalo. Badirectors abalala tulinawo Mugabe Joseph, Geoffrey Napol wonera badakuwuliza ne bamugayalona alimu abatawo basolerawo tulinawo bapesi akasooka batena oli mukwano gwange maiso pina yabasooka okwawako waggulu imagine omusajja kansala ku 5 ku district but still afuna okudde najja naweerezaka kati kwekwaja okola ki atasobola kugenda kuweereza Katonda nga tumaliza mukulu masiga mukulu Peter Maiso musisi trevor sabodere waggulu tune mu maaso g'abantu kati lino erinnya zibuzibu lyetaaga okukusengaze tugayineyo Joseph oyasigaleyo sokosigaleyo waggulu. Our dear Chief Aries, this gentleman you are seeing here, very soon you will be walking down the aisle. Mwezi wangu ugomulana agera kuwapita mukwekeleza obolengere bibalibera mubiyiba balabika bulungi mirembe giryawo mutena linayo Mugabe Joseph, linayo Ssenkasi Michael,
What made it down? Doctor. Well, right? Doctor Suwa Biso. Allow me to introduce to you Ambassador from Ssenkasi. Today, but not faith. About Papa Hoyima, Barra, Viva Soraya. Priya from Ssenkasi, Yamamoto. When you want to get a mobility and Zamara. Yes, Ssenkasi, all the way to Chika, Omuweereza, our patron, Mr. Zua. Ingenia. Also, community development for that. Ingenia soft joy. I'm big on my guys. Ingenia Zua. As you are driving into Mukono, as you are driving to Mukono, this is Kireka Parish, we are getting the Parish, Lwanga Parish, then the next parish is Ssenkasi. One walk is here, feel through is everyone. So when you're Mukuru, yes, if you can see it, Boza, el Ssenkasi para India, ayuda a la comunidad. Kama umesema chicho nenda tu na maybe unafuna na kama leo na mkura ngapi ni Lwanga na manana. Leo hiyo sababu kwa mwazibu wa wewe.
Solo che possono finalizzare Bisogna dare un settore di creare questo patron, vuoi dire. Se non si diciamo come la può avere 5 minutes, ok. Volete aspettare sotto casa, ma pure la storia di Maria ci va a io per passare. E yes, Ssenkasi. Lo vedi? Ma come la Maria si chiama la festa di Santa Colonna? La più paese di cui
Okay, tuyaze. Bantegeezesa nti tetujjagenda ne mu maaso nga chairperson X1 nyinimu wano kayatubuuzaako olegenda kutwalirize saba kristo waffe batwali omufagwakyekoseka balowooza ate chairperson X1 zewano olegenda kutwalirize chairperson waffe Mami samojje okubuuzeka okulekeze bantu bano otugale kunobaniriza Dr. Winfred ongeri ofuuko omwebaniriza sabamisoma mwe basome balina okunywa kufetuweerero kakona kona okunywa kufeka Manyi ebiseera bino embeera zinyamba naye nsaba nga bwe muzze era buli muntu kimukwateko naye agambe nti olw'obulungi lwa Kereziya yaffe olw'obulungi bw'abaana bano olw'obulungi bw'okutendereza n'okuweereza Mukama sigenda kukozesa kigambo kusiga naye bawe tolayo koolina ogireki abawe twebaza Mukama olw'ekirabo eky'abaana bano ekyabayita baana kubanga nzena gira kuno bamwabizibwa bwagambye nga masika muto omuvubuka muto ddala nejjukira Luusi bawa mwisoja ebyo bijja kunema okugogera Luusi yali mwana muto ne maama we namisango nga bwekati naye kakasi n'amazina nakyo tukyebaliza Mukama nti ekitone ekikuze nga akisudde nga waggulu nga nziramu kukaatiriza yadde Kireka tulina ebyokukola bingi ennyumba y'abaana ekyaliwo ne sukulu fiizi mweziri olwadde gyebali nemmere awaka nayo kino ate abaana baffe bano tubeere bwe tubawa nga kandisa executive tujja kuteekayo emitwalo 5 Nerena eno yeyo 5 ejobuliwo then a beverage solutions nayo etaddeyo 5 sebo omugenyi waffe omukulu tukwaniriza tukwagala nnyo manyi ekitongole kyange kyekikoowa kukusakirira era mwami muyesije n'ettiimu yonna
era tekusajja mwami yensije okukyala naye mwebaza kubanga ayinza olukubeera mu katale olw'okutuuza production omwami n'agamba omukyala okwekaka amutira polisi gamba ebyeko atalekagira ansuba naye mwami oyesije ne mukyala mwami oyesije ne mwami alfred bakyala bakubane bebaza kubanga tebabakubira namwe mwena abali wano ne mwami omukyala bakubira mwebali ddala olwekyo omutumu ogwo gende maaso kama kwerabe nawe kuwulira webali nnyo nebadde ddala abaana basakotuze ate nebwanakulu waffe nabona bonna webali nnyo nebadde Mungkin
Basaba musabire bali ekibiina kyekyo bali olwabo tebali wagesiiye okay
kukwatira Roma yonna Uganda n'ekituleetera akafuwala ekireka tubaweereza abakasa we are so insisting in you. So far we are happy. Let me good evening. I hope you're doing well. You have had one of being way of the here Ssenkasi where we've been for the whole day as being as they were holding Martyrs concert in Ssenkasi, Lwanga, as a choir, one of the choirs around here were having a concert today, and it has been known as Martyrs Concert 2023. From here, we were invited by the parish priest, Reverend Father Martyrs Kalemba, the Bwana Mkulu of the area. And as of now, we want to say thank you for whoever that has been online. Thank you, Sigi, and everyone that has been online. We are ending this, and we ask that you always join us. From Monday to Saturday, we always have evening prayers. Call them Ssenkasi or for them Sabe. We start with a rosary. We start with rosary in Uganda and English. After that, we add on it Sindechi Kaonges, and after that, we always have some chat. So thank you for being here with us today, and I ask that may God bless you in all your endeavors. God bless you. We meet tomorrow in the evening prayers around 8:30. So masapule mululimi Oluganda. So in that, bazeka kaongezi kolwalero bagaza kaongezi akalungi omukama. Bye for now. Thank you.